so far bayina findings kibikibe bazudde mu mboozi eno okusobola okwongera okuyamba mu abali eyo okumanya ebyagenda mu maaso. Kasooka tufuna omwogezi wa poliisi Onyango ng'ataatubuulira ebyenjawulo bo bye baakazuulawo mu mboozi eno. Eyafiiridde road batandise okukola okunoonyereza musango gwa suspected poisoning oba omusango gw'okuwa omuntu butwa. Bino bibadde mu bbaala emu awo Kololo ku Lwokusatu ekiro ekikeezezza ku Lwokuna. Kigambibwa nti mukyalo ono Martha yagenda mu bbaala eyo ssaawa nga 8 ogw'ekiro ng'agenda kusinkana mukwano gwe Mugabo Edward, ate Edward ono akolanga kaakya mu bbaala eyo, ne batandika okwewaamu okunywamu nga bali awo okwewaamu agenda kutuuka ssaawa 9:30 ogw'ekiro. Bavaayo bavuddawo mu ntebe ebadde batudde mu bbaala eyo ne bayingira mu kisenge oba offisi eya manager. Awo mu offisi ya manager teriimu kamera nkasi teriimu. Awo omwami gwe bayita Edward n'atutegeezezza nti omukyala nazirika nga bayingire mu kisenge ekyo. She collapsed. Yekyasooka okukola yakubira muganda we Kalanzi Joseph okujja okumuyamba okutwala ono omukyala mu ddwaliro. Kalanzi naye najja mu bwangu nnyo ne bamutuusa omukyala mu ddwaliro ne bamuteeka ku life support. Akyali ku life support naye ffe ne batutegeezezza amawulire gamaze okututuukako ne tutandika okunoonyereza. Edward ne muganda we Kalanzi Joseph tumaze okubateekamu akanyogoga, bali poliisi yaffe eri ku Kira Road. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Bbaala eyo mu kiseera kino abasirikale baffe bakyaliyo. Ebyo nno byebyo ne bannanga omuwendo gw'obwana obuto obubeera mu bbaala ennaku zino obwana ng'ate obulaba abaana ba famirizi abantu babuvunaanyizibwa. Abazadde ennaku zino bali bize oba nabo babavaako. Omanyi tuuka time n'omuzadde abaana n'obavaako. Kale awo tuveewo kaakati wiiki eno